Waliwo amawulire agatuguddemu ate gano gatiisa. Omukulu Yosete Buhabulwa awamu ne poliisi alagidde DPC w'entebbe nti walaba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'alina abantu bonna abazze okumwaniriza ku Entebbe International Airport ng'ebigenda mu maaso ntitugenda kwaniriza pulezidenti waffe n'abantu akadde kalamba. Omukulu Yosete Buhabulwa ategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akwatibwewo bunnambiro. Mbu kino kyagezaako kukola kimenya mateeka era mu constitution z'eggwanga tekikkirizibwa. Naye nga lwaki omuntu tebaate bamwaniriza? Nze airport gyokka, Entebbe International Airport gye naakalaba egaana abantu okwaniriza omuntu waabwe aba azze obbakyalirako, naye airport ezisinga obungi mu mawanga gonna munanga abantu bajja ku airport ne baaniriza abantu baabwe mirembe n'amaani bagenda n'abantu baabwe. Kati tumanyi Museveni atidde ki? Nange kye neebuuza, Museveni ayinza okuba atidde alowooza bannayuganda bwe banajja kakadde kalamba bayinza okujja Entebbe ne bamuggyako obukulembeze ate ng'era kisoboka singa bannayuganda baba basazeewo. So bino byatidde era n'afulumya amateeka amakakali agakugira pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi obutagezaako kubanga afunye abantu abaagala okumuwerokaminga okuva gyali mu US gyakoze emirimu egy'enjawulo ate n'okukomawo okutandika phase 2. Ffenna tumanyi tugenda ku phase 2 tewali agambayo, naye nga tubategeeza nti bo bannayuganda ne munaabakugira mutya bwaba basazeewo nti bagenda kujja era bajja kujja, era pulezidenti waffe tujjamu kimayo mu kitiibwa ekiyitirivu tumuleete munange tunaamala omuleeta ate munange tumwanirize. Bwe tunaagala okuyitako Entebbe era tujja kuyitayo temujja tugana ffe tubasuubiza. Naye ebintu byewuunyisa. Museveni ate ng'atutidde nnyo. Bulijjo nali simanyi nti omukulu ono atya okutuuka bw'ati ne baaba mutiitiizi. Banange mutiitiizi ekisusse. Anyway, nenga baganda bange mikwano gyange mbakunga yonna gye muli, bano be baliko bali ku propaganda waabwe banoonya wa we bayinza kuyitawo, banoonya wa kwekwata ku bisubi. Nenze nnyongera obbayita nti olunaku olwokuna ennaku z'omwezi 28 pulezidenti w'eggwanga akomawo mu ggwanga. So baganda bange, so mikwano gyange mujje ddala mu bungi twanirize pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'ava Entebbe ng'akomawo ekamwokya oba n'okuyitako Entebbe mu State House n'olusobola okweyisaayo. Ate kugamba ani anaatugaana, tewali ayinza tugaana kasita tuba nga tuwagadde. So geega amawulire genjagadde ba mikwano mukimanye nti nno omukulu Fred Enanga awamu ne Yosete Buhabulwa bayisizza Ekiwandiko na Mutayika ne bakiwa DPC w'Entebbe nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi takkirizibwa kufuna bantu bajja kumwaniriza Entebbe International Airport. Ekiwandiiko kino nno tekibadde kyokka kuba n'olunaku olwajjo era ekisabo ky'Entebbe kya Ayisizza ekiwandiiko nga kigamba bo tebakkiriza kwaniriza abantu waabwe. Bannange bano batidde nnyo, bannange batiitiizi. Ate bannayuganda ne tukikola mu by'okusaaga bonna basajja basobola okugenda. Mwe mukiraba ng'ekizibu naye ne tukiteekako ne tukiremerako ne tukyagala ate ne tukikola. Bano abasajja tebasobola kusigala. So muganda wange naye mukwano gwange wennaaliko buno obutiitiizi bwa Museveni tetwagala bumanya, tetwagala butuleetako, wabula twagala bwanga atuwe eggwanga lyaffe abeere n'emirembe, naffe tujja kuba n'emirembe. Ne buli wanaalemera eggwanga lyaffe n'aliremera tagenda funa mirembe mu ggwanga kuba bannansi be basalawo ani abakulembera ani atabakulembera. Bwaba basazeewo kujjako era bajja kujjako, bwaba tetunnasalawo era tetujja kujjako. Naye tuba tugambye tugenda kukima pulezidenti waffe oba tulina kyotugamba. So toddamu tumubuulira kasasiro, toddamu tubulira nonsensirio. Lino eggwanga si liryo, si lya mutabani wo, tetugenda kubeera mu nkwawa zammwe buli kaseera ebbanga lyonna nga tuli mu nkwawa zammwe. Maama mwaligulawa. Uganda ya bannayuganda mutwesonyiwe. President ajja kati mission ya kwaniriza president ku kisaawe essaawa zaatuuka the nyampianizi mugenda kunyampira ddala. Bayo omusajja gambe abasajja bano batutya, bannayuganda abasajja batutya. Ke mulitegeera bantu mmwe Evelyn Kabahuma ne mutegeera amaanyi ge muyina. You liberate your country. Abantu temumanyi mufunye omusajja alina amasannyalaze Kyagulanyi Ssentamu. Muli
ne bannumugendo era tulula ne ngamba olugendo lw'Emisiri luyira kye lutujjukiza gwe n'okulyatingawo ka Katonda akatono ng'olaba Katonda w'amaanyi waali lwe lugendo lw'Emisiri. Bobi Wine atambudde n'agenda Embalala n'alagawa n'agenda mu Bazungu, omusajja ali ku mazima, omusajja ayogera ensonga, muli mu kwebuzaabuza. Era mbagamba Wiiso egenda kufuuyibwa. Wiiso etwalayo eri Museveni. Mugenda kakasa Museveni agende era abanyampi be the Nyamulengezi de Bawalusi obalabe nga bapipira. What are you man? Hey, indaku ulira zomanyi mbagambe bigambo bino abamu ne mulowooza nti ffe twajja kujjako Museveni, zisina kyangassa mu struggle kirala kujjako Museveni. Oba agenda ne batabani be bonna alina okugenda. Era mwabaka ba parliament president yali ewammwe bangi mulaka muli mu byammwe mwaloza byaggwa olutabaalo lwaffe era abamu abatambuza 226 zammwe. This is on the right time kubanga ffe kati tumala ekintu ekyabikira goddelete 226 omusajja akutuka ekyo naye kyo weekiri tugese ekya Museveni ne mukyakutuse era nga bateekawo tuli mu gavumenti mu muwozi simaba kibiki omusajja ali mu myaka gya kufa, ali mu myaka gya kufa. Kati bwabanga ali mu myaka gya kufa tulina okuba bazoka ebigambo biri ebimukutula. Kyolavola message ya president Kyagulanyi Robert Sentamu gyeyogera Luweero nziramu n'enjuuliriza buli kiro. Oba basipirani be bamugira ku mutwe oba emisimu gy'abamuteesa. Omusajja yayogera ebigambo nekwata ku ttama. Twagala message gw'ombaka parliament gwe kansala si byakwekaabya, si byasikunoonya sympathy. Oyogera abantu bakakasa nti oyo ye mukulembeze waffe. Aba mwogera muli awo temutegereka ebigambo tebivaayo muli wano. Abasajja eno gavumenti ebabbye bagenze okiba mu lukiiko oluliyo lwa United Nations. Prime Minister yagenze n'abantu 8. Buli muntu sente ze bamuspendizeeko zisimba eddwaliro ewaffe ebisanje Masaka. Abantu 8 eyo konvo yabadde erowooza yegenze yokka ne Vice President gwe bayitaani Jessica Alupo, Vice President government gye twajjako temunsiruwalirako government gye twajjako naye n'agenda n'abantu nga 10 bali ku nnyonyi, sente zammwe, ebinnya biri mu nguudo, muli eyo temusobola byogerako, eyo temusobola birabisa. Sinalwayo mubaka parliament okujjako mukwano gwange muwaddanku nyingi be bavudde ne boogera abalala bali eri beebuzaabuza balinga abatalaba nti Olivia Lutaya bali makomera. Tumala tutya emyezi 3 parliament temwogera ku basibe. Myezi 3 Machete ali mukomera. Eyo si manduso etwala nakyemalira. Myezi 3 temwogera ku basibe. Ebya Kibalama Nabbanja yagamba amanyi Kibalama John Bosco gyali. Anita Mongi kiki bakozeewo oba mugenda bukede ya mukwepiica sima fokoni sima bya mizanyo bya mubeeramu. Parliament titwagala muzanyo nga tuli ku nsonga z'eggwanga. Muvugyewo akatengo n'abakulembeze abamuyina akatengo. Obulumi abazadde bwe bayitamu ng'abaana baabwe tebabulaba naye ng'abamu babanoonyeza obululu mwe muli mu kwepiica mwe abaana bamwe mulya nabo. Tewali ayinza buuza omwana Olivia yazze ku ssomero, omwana Olivia abasula eri Namongo amataba ganjala ye bannange yeebase musirise, you are contented. Blaming game ne lamentations byaweddeko.
tugenda kukola kyonna ekisoboka Museveni alina okuva wano. Ekyo nkibagamba era mbakakasa. We are ready okugumira kyonna. Uliriza video. Indako emergency. Let's go United Kingdom. Alwa akantu simu yange obebadde ki? Sending the data. Indako video kati etandise Stalozi Michael. Mayinze nagamba Stalozi Michael ntinze mu miransanafu. Abantu bajja kuntegeera nga ngenze mu ntaana nga bategeera Jakana Nadduli. Bajja gamba. Bajja kala kasajja kafaako. Skip this now. Kali sharing a message ntandika. Uliriza. Mbabulide kufangoni bossi oyo Somalian ni skin. Njagala kulabula abantu abali e UK. Abantu abali e UK. Sente zayingidde. Waliwo abajjidde mu ttiimu ya Frigo. Embeera yakwaniriza Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wali ku Entebbe International Airport era nga Bannayuganda basuubiza bagenda kubeerawo mu bungi. Kale tubakoowola mwenna Bannayuganda mujje tubayewo twaniriza omukulembeze w'eggwanga, twaniriza omunonozi waffe Pulezidenti omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akomawo mu ggwanga olunaku lwakuna. Baganda baffe mwanguweeko ofe abalina okwekwatakwata okulaba nga tununula eggwanga. Bamikwano temusigalayo, kino ekintu kyaffe ffe abakirimu era ffe abalina okukirwanirira okulaba nga tufuna obuwanguzi bwaffe bwe tubadde tuyayanira ebbanga lyonna. So tubakoowoola tukwataganire wamu ate tulwanirire eggwanga lyaffe anti omukulembeze akomawo mu ggwanga tewali agambayo.